أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. balungi abatulaba ku Hidaya Media, salamu Allahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katusubire abatulaba muli bulungi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atuwa obulungi, ate n'abafunye okusomozebwa okwenjawulo ate tusaba Allah abeerenga akubayisaamu. Nga bulijjo tuze ne programu yaffe empya. Programu yaffe eno ya questions and answers, ebibuuzo n'okuddibwamu kwabyo. Programu yaffe eno egenda kubeera nti etambuzibwa naddala ku bibuuzo ebiba bitubuuzibwa mmwe abatulaba era abatugoberera. Programu ebaddewo ng'abantu bagyetaaga era nga bayonta okubeera nga bagifuna, naye mukkirize nti olunaku lwaleero tugenda kubeera nga tugitambuza. Programu yaffe eno era tegenda kwawukanako na programu zaffe ezitambula. Bashekhe baffe aba bulijjo era be bagenda okubeera nga batuyamba mu nsonga ezo okutuddamu ebibuuzo ebyo eba bitubuuzibwa. Nga situnabagenda mu bibuuzo byaffe, mukkirize ate nsooke ennyanjulire mbanjulire bamashekhe baffe abagenda okututwala mu programu eno. So Sheikh Ali Ahmad azikusooka tolera kuba tulaba salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate era tulina ne Sheikh Ashraf Matovu Bazanyanengo, sebo tolera kuba tulaba salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba bebo bamashekhe baffe abagenda okututambuza mu programu eno ey'ebibuuzo n'okuddibwamu kwabyo, oba giyite questions and answers. Ebibuuzo mukkirize ate era tutandike n'ebibuuzo byaffe ebyatubuuziddwa abatulaba era abatugoberera. Bamashekhe baffe omubuuza yabuuzizza ekibuuzo, nsaba mukkirize nkibasomere ate era ndowooza tutandikire awo wennyini. Omubuuza yabuuzizza n'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yenze Haji Abdu Katende wano e Kawempe. Bamaseeka bange ffe tukuze twazinira abaana baffe mu matu n'okubakimiramu esswala nga bawere, nga naffe twakijja kuba kitaffe oba bakadde baffe. Naye nina omuwalimu gwe nawulidde agamba mbu ekyo bid'a. Ddala kituufu bid'a oba nedda? Nasanyuka nnyo nga ntangaaziddwa ku nsonga eyo. Kansabe mukadde waffe tutandikira ku Sheikh Ali Ahmad azikusooka. Sebo ensonga eyo mubuuza yabuuzizza ekibuuzo ekyo ayagala kuddibwamu. Kwazinira baana mu matu n'okukima esswala mu kutu okwa kkono. Bakadde baffe kye tukuze tulaba, bakadde baffe kye baatukulizaako, n'abaana baffe kye tubakolera, naye ate okusoma ndowooza kwe kwayinjiwala ennyo mu bantu abamu. Ndowooza baakizudde nduba oli awo tekiriiyo oba bid'a. Kigambo bid'a kyogerwa nnyo mu bantu baffe. Sebo okulabako ku nsonga eyo kuli kutya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tweyanziza nnyo Sheikh okubuuza ekibuuzo ekyo, naye ebintu byaffe mu ddiini yaffe tulina bye tuyita asasiyat, ebikolo. Buli lwobeera n'ekikolo oba n'amatabi agavaako. Buli lwofuna ekikolo kikuwa amatabi. Kati bw'oba tonneetegereza amatabi
n'osigala ku kikolo ekifaananako bwe kityo osobola kiyita bida kuba okomyewa ku matabi okomye ku kikolo okomye ku kikolo yes togaziye kufuna matabi gali mu nsonga efaananako bwetyo era kino kibi kifu tekiriyo okufuuka bida osobola okomye ku kikolo n'otafuna matabi oba ntegerekese bulungi mu nsonga eyo kaakati okwazinira omwana gegamu ku matabi agava ku kikolo kyetulina kyetuyita adhaani mu mbeera eno ekikolo kyaffe ye adhaani ekikolo kati amatabi agava ku adhaani ekikiisa ekikolo bwe kuba nti mulimu kiri ekigambo ekya tawhidi ekya la ilaha illa allah ekikiisa ekikolo nti yo adhaani mu ddiini adhaani yo mu ddiini ekola ki mweri kati yo si bida kyekisooka tugirina naye kati gwe adhaani nalinako wano omusomo mudawa oseeka lwe yankyaza netwogera ku kigambo adhaani ekyo era ndooza yasuubiza naga nti alina bahth ku nsonga eyo okunoonyereza kwe yakola ku nsonga eyo naye nze kyenjagadde kuwa asulu sheekha annyonnyole ebigambo ng'ono atulaba amaze okukakasa al adhan mu ddiini yaffe ey'omweri ng'ekikolo naye twategeera nti abantu adhaani baasalawo okugitegeerera ku kwaziina kuyita abantu kujja kusaala kwokka era abantu baffe abasinga wano mu ddiini yaffe bw'oba nti allahu akbar bayinza okulowooza nti sawa yaki yaswala era babuuza nti ono yaziina ku ssaawa ennya agenderedde ki ekyo nekibuuzo kimu ku bibuuzo ebiraga nti okutegeera adhaani n'amatabi gaayo oba nfunise bulungi nti kati adhaani erina amatabi gano abantu ge bateekeddwa okutegeera ekola ddi nga tekoze kuswala kiki kyeyinza okukola adhaani ekirala nga si kukoowoola abantu kujja mu swala kati ebyo byemu ku irimu Allah gyawa gwaba ayagadde byebimu ku irimu Allah gyawa gwaba akoze ki gwaba ayagadde mu baddu be n'asiima abatukulembera abalongoofu beetolola adhaani eyo ne bamanya obukulu bwayo specifically ku nsonga y'omwana tukimanyi bulungi nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omwana olumuzaala kubanga omuntu omulongoofu ng'agenda okuzaala omwana ne mukyala we basomeddwa egoba shayitaani egoba shayitaani ne basaba Allah ne bamugaa nti Allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaan mimma razaqtana kubanga mu Qur'ani omwo aya ennyingi eziri mu Qur'ani Allah jalla jalaaluhu abantu abatabuliiko abatafaayo yatuma shaytaani naga nti washarikuhum fil amwali wal awlaad shaytaan washarikuhum beera nabo wetabe nabo mu mali yaabwe n'abaana kakati omuntu omutegeevu mu ddiini yaffe omutegeevu gwentegeeza nti alina okumanya ku ddiini yaffe agitegeera bw'aba agenda okufuna omwana ekimu ku byasooka okwegobako shaytaan naga nti Allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaani ma razaqtana mukama wange Allah nze ne mukyala wange tukusaba otuwonye shaytaani eri gyagaye nti sharikuhum
beera nabo bw'ogigobaawo omulongoofu bw'agigobaawo shaitaani eba erinze olunaku omwana oyo lwalizaalibwa lwalifuluma. Kati wano wonna w'osomeddwa eyo Mungu agikukingiriza agikuteeka wala. Kati nayo neebeeraawo ng'ekulinze kubanga ye omulimu gwayo gwe eyagala gwe ekulinze. Kati bw'otakola ky'olina kukola ku mwana ono nga waakamuzaala emaliriza egenze mu kiri ky'ogambye. Shaitaani eri serious ku kyagireeta kye yasaba eri serious seeka very serious. Mission yaye gikola seriously buli step bw'ogiremesa wano ng'ekulinda bw'ogiremesa wano ng'ekola ki ng'ekulinda. Naye Allah yagamba abaddu be ng'agamba shaitaani eno n'agigamba nti inna ibadi abantegeera abasobola n'okutambula obulungi nange laisa laka alaihim sultaan tolina gy'ogenda kubasanga. Allahu akbar. Tobalinaako ki ate okumanya Sheikh Ali kyoyogedde kituufu kikulu nnyo. Kiri kyogambye ekyokuba nti yatwewerera Mungu alina bwe yayogera mu Qur'ani nga ejja tuva maaso byonna etwetooloole. Kati eri serious. Kati eri Shaitaani eri very serious. Kati erinda omuntu azaalibwe. Awo Nabbi sallallahu we yatugambira alayhi salatu wassalam nti buli mawuludi buli akola ki azaalibwa afuna rannatu shaitaani. Shaitaani ejja nemukuba engalo zino nemukuba emuteekamu amakubo mwenaayita okubuzaabuza omwana ono. Kakati azaani eno tukimanyi bulungi mugamu ku matabi gaayo shaitaani tebeera wali azaani. Allahu akbar. Shaitaani tebeera wali azaani. Era hadithi egaa nti omuntu kasita atandika okuwazina nga shaitaani ekola ki edduka. Kati olw'okuba bakadde baffe abaatusooka okutegeera Allah be yawa byatawadde balala kutegeera omuntu ye najja n'akiyita ki najja n'akiyita bidaa nga tategedde background eno era abasinga tebagimanyi nti shaitaani bw'emala okukuba omwana ono omwana akaaba okwo kwe kukaaba kw'omwana azaaliddwa. Era waba tannakaaba abasawo balina enkola nti tumukaabyemu kubanga bo balowooza nti kya kakati bakadde baffe olw'okuba nti shaitaani eba emaze okubaako omulimu gwekola ku mwana bateekeddwa okulwanyisa shaitaani mu mbeera yo. Nabo bali serious nga bw'eri serious abategeera obuzibu bwayo n'obubi bwayo bateeka okukugira omwana waabwe obuzibu bw'addeena okufuna mu nsi muno. Naye ng'ekigendo gigoba mu kiseera ekyo ki adhan ad-da'wa at-tamma eyo nga bw'oba omaze ogisoma bw'oba omaze okuwazina n'osaba edduwa Allah subhanahu wa ta'ala akwanukula. Y'ensonga lwaki bakadde baffe okusuubira nti baayagala okugoba shaitaani ku baana bano. Kakati ekyange kibadde nti adhan asulu naye erina amatabi diro tugikozesa nga tetugikozesezza kuswala. Naye ensonga ya biramulwa bitya bikola bitya ng'oggyeko bino byenkuwadde ebyokutegeera weebiri era abamanyi babyogera. Kadde wange Seeka Ashrafu ono mugazi mu nsonga eyo. Omulungi atulaba Sheikh Ali atutemedde adhan agitusimidde ddala okuva ku kikolo kyayo gyeva okulaba nti tulina adhan. Kyenfunyemu mbyayogedde ffe tubadde tukyagirowooleza ate ku mwana eyakazaalibwa ate tugisobola n'ogikozesa n'embirala bingi. So naawe mukkiriza ate Sheikh Ashraf adhan Sheikh Ali agitutemedde ensibiko yaayo n'amatabi gaayo mundabayo ku nsonga eno yabuuziddwa olaba otya bid'a yabuuza nti bid'a oba nedda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد.
njagala so Sheikh Zubair naam okutandika nga nebaza yabuzize ekibuuzo gambye yabuze ekibuuzo Katende Olugave Walugave buli ngeri abakojja era abamaama Katende Abdu Katende Abdu Katende mwebaza mukadde waffe oba mukulu waffe oba muganda waffe okubuuza ekibuuzo ekyo si yeka eyakawulira abantu abasomesa ensomesa ega nti okwazinira omwana omwere minal bidai kimu ku bizuule ekyo nno nsaba kitume Sheikh Ali ono omusomo gw'okuvaayo okutangaza abantu bidaa kyeki kubanga bw'owulira nga omuntu akyabuuza bidaa oba si bidaa kitegeeza nti obwetaavu bukyaliwo obukunyonyola bidaa naye almuhimu nga situgenze nnyo mu bidaa njagadde nnyo ekibuuzo ekyo oba oli awo nange kiteekako eddoboozi lyange biidhnillahi subhanahu wataala Sheikh Ali atukoze bulungi n'atusimira omusingi ku kigambo okwazinira mwana muto mu matu lakini nze ku ndebe yange gyendaba ensonga eno okwazinira omwana mu matu sunna thabita an sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sunna thabita an sayyidina rasulillah sunna enywevu okuva ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntegeregeza si kigambo kyange ng'omu bal kigambo kya Imam Muhammad ibn Abdul Hayy al-Laknawi al-Imam Muhammad ibn Abdul Hayy al-Laknawi alina ekitabo kiramba mu yawandiikira ku nsonga eyo bakiyita khairul khabar fi adhani khairil bashar khairu al-khabar fi adhani khairil bashar ndooza safha nga ya mukaaga kitabo ekyo nga kitandika yayogera ekigambo kyenjogedde yagamba nti mubasharatu rasulu sallallahu alayhi wa sallam bil adhani في أذن المولود يعني ثابت قطعا وقبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزين الأموانا وبابا أنا أبطوه ممتوغا وي انتقرقس وينقل نيويفو وتالي وكبوسا بوسا انتقرقس حديث ويري ما شاء الله حديث ويري غير إمام الترمذي عليه رحمة الله ويجريته مشتوى بل حسنه هي كانت حديث توف حديث النون جتريكو تشغام مسنن يتي امام الترمذي كانت حديث توف الامام ابو داود في سننه حديث يجريته ني ناتغام انت حديث فيه ضعف يرموكو بشي يرموكو بنفو انتغيركس بل امن حديث بللا كالامام احمد بن حنبل في المسند حديث يجريته نابل لبانجي ابكر عند حديث توفو الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين هي كانت حديثي سجل بنبوزيو والإمام عبد الحق يقام حديث جل بنبوزيو بل والإمام البغوي الإمام البغوي هي كانت حديثي بنبوزيو ومئات عشرات مئات أبا من يبقى كانت حديثي نتوفو تريكو تجامبو تجريكس حديثي إمام أبو داود عليه رحمة الله ويجري من حديث سيدنا عبيد الله بن عاصم عن أبيه حديث قامت عن عبيد الله ابن عاصم عن أبيه حديث بكو عبيد الله ابن عاصم حديث جيجا تاتوا من يكدو صحابي الجليل ويتنغ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع نشكا مولى تشتكيزات شيخ علي ومنتو يسيرم كده كونوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبو منتو ya yeweleza nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndazama kulugwa matufu kati Abu Rafi yaona batumwogerako mawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam nze mujjukireko ebintu bibiri ekisooka kubanga yali mawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam yali mweleza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri okubanga kana katibuhu huwa yali muwandiisi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza okuba nti yali muweereza we era yali muwandiisi we kitegeeza nti yawangaala nnyo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabiyun tewaliwo kubuusabuusa konna mu bigambo bye yagamba nti ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam adhana fi udhuni al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimata bis-salah. Allahu akbar. Yalaba jaga Sheikh Ali abavumula hadithi yagamba nti ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam
n'amaaso gange abiri nalaba ow'ekitiibwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam adhana fi udhuni al-Hasan ibn Ali nga ayaziina mu kutu kwa Hasan mutabani wa Ali hina waladatuhu Fatimata bis-salah subhanallah olunaku oba mu kiseera muwala we Fatima lwe yamuzaala adhan ey'eswala ndoza kiba kimaze okukakata nti eyo sunna ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muganda waffe mukwano gwaffe Katende Mr. Haji Sheikhani ya Haji kuliko Haji mukadde waffe mukwano gwaffe Haji Katende barakallahu fikum kusinzira ku hadithi jennina era gye tulabanga ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikola ntegeregese nayazinira muzzukulu we Al-Hasan ibn Ali mu matuge mu kaseera nga Fatima yakamuzaala namwazinira mu adhan ey'eswala ntegeregese si nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakafa hasib bal na manya badjo oluvannyuma lwe ntegeregese nga al-Imam Abu Bakr al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra والإمام ابن المنذر يريد حديث يمو نيبكم سجوا مكبات كلهم بلا بالونغوفو مسجوا باميتانغا الإمام الحافظ عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى أحد التابعين يوم كبات كلهم بلا بالونغوفو يفهموا كاغوا تشكم يساتو ميتانو هجري بلا يوغرا يعاصر عبد الله يعاصر عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز بلا مغرفو يا جماعه كان عمر بن عبد العزيز اذا ولد له ولد اخذه كما هو في خرقته فاذن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى وسماه مكانه الله اكبر الامام الحافظ عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري رضي الله عنه التابعي الجليل يقام كماوي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا ولد له ولد مچالاوي الله ويموانغو موان نامزالي لهم سجوي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بتوغرako amanyikidwa yali yonku batu kulembera abantu abamutukano ganti yali khalifa wokutano Abdullah ibn Umar sorry Umar ibn Abdul Aziz abaganti yali mujaddid fe yali mujaddid yomuko Allah bayeza kuzza obusiramu obujja mkyase kyakulemberera ddala na Imam Suyuti yagamba fakana inda al-mi'ati al-ula Umar khalifatun adilin bi ijma'in waqar yali sayyidina Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah mujaddid yakulemberera ddala kana idha ulida lahu walad mukyala we yamuzalira ng'omwana akhadhahu kama huwa fi khirqatihi yamukwatanga nga n'ekirira akyalina akyalina mu busuuka bwe buno bwe bamuzaliddemu ndoza baki bayita receiver omwana we bakamuleeta bakamuzaala fa adhana fi udhnihi al-yumna n'ateeka adhan n'amwazinira mu kutukwe okwaddyo wa aqama fi al-yusra n'akima essala mu kutuuka okwa kkono wa sammaahu makana awe nyini namwana erinnya ekitegeeza nti abantu kulembera abalongoofu ridwanullahi alayhi yali enkola yaabwe ey'okwazinira abaana mu matu nga kibirira ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayagala sunna ajikatende ayagala sunna entuufu yeyokwazinira omwana mu kutunga nabbi yakola sallallahu alaihi wasallam era wahuwa sunu a'immatul hadith sharif amanyi ba hadith abalungi yali enkola yaabwe ddayo mu bitabo bya hadithi ebinene wetegereze bajjanga bawandiika omulyango ogwo ogwogera ku kwazinira omwana omuto kale imam abu dauda as-Sijistani alayhi rahmatullah mu sunaniye yawandiika omuto ogugamba nti babu fi sabiyi yulad fayu'adhan fi udhnihi Allahu akbar gabavunula babu fi sabiyi yulad mu kitabo kye n'ateekamu omulyango mulamba nga gukwata ku baana abazaaliddwa fayu'adhan fi udhnihi ne babaziinira mu matu gaabwe الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله في سننه أيضا بوب بابا بعنوان باب التأذين
في أذن المولود okwazina mukutu kw'omwana azaliddwa. الإمام الطبراني في الدعاء الإمام الطبراني يكتب الدعاء يتكلم مدانغو غامانتي باب القول عند المولود حين يولد biki ebyalisaanye okwogerwa ng'omwana amaze omwana Allah bwakuwadde nga bwakamuzaala. الإمام البيهقي بكر البيهقي في سنن الكبرى هي وانكم توقوا غامانتي باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد. الله أكبر. بل وإما نعم من يبلغانجي عشرات مئات تنزقوا وملايو يرين كلا يا أبو كفدا ندا نتجركس سيمانيو مبدا شيكا نجعل كوجرا كحديثي إيري جتواران دسنايو حديث أبي عبيد الله ابن أبي رافع أما من يبامو لا سيما من علماء الوهابية ومن يبغانا بفي وهابي بسلف الواليرو كابن عثيمين مجتبى الفتاوى مجموع الفتاوى ورسائل ابن عثيمين لازم جل يقابل المتانو وصفها ببيليا ستون منانا يه إنسونجينو يه وكنا كو ألباني يه كما تقوازين تشكيلز وانا ودنت حديث ريمو يبيجامو يعني وأما حديث الآذان في أذن المولود نشوفونه لينش وأما حديث الآذان في أذن المولود أتي يبيكواتا kukwazina mukutu gw'omwana azaliddwa فلا بأس به tekirina buzibu على أنه فيه مقالة newankubadde nga waliwo abateekawo ensonga ابن عثيمين يكرز okwazinira omwana mu matu ntegeregeze وكذا ابن باز mu fatawa nuru ala darbi mujallad gw'omukaga sijjukira page mujallad gw'omukaga naye yanaswa ku kigambo ekyo nakkiriza ntikikirizibwa okwazinira omwana وماتو watali kigambo ntegeregeze si yeka sheikh waabwe al-Albani Nasruddin al-Albani yeka ya hadithi yajirabamu yajukbamu ebituli olokuba yali musajja oyo Asim ibn Ubaydillah naga anti huwa dhaif al-hadith nenga naye mu irwa al-gharib yasuka nalaga anti hadithi iri hasan ulvanyuma nataraja naga anti atkinda bi si hadithun hasan ghayra anna ulama al-hadith al-sharif baya ukana musajjo yo Asim ibn Ubaydillah bigambo meka bisatu amba gamba kubanga mtabani wa sahaba yani mtabani wa tabi'i mtabani wa sahaba Asim ibn Ubaydillah ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mtagerege ulama al-tarjama ba tarjama kumsajjo ulama al-jarh wa at-ta'dil abone bagamba anti yali mu bulimba bani bagamba anti dhaif al-hadith mtagerege hadith zizali nganafu bal جلة من أهل الحديث الشريف أوثقوه أما يوم نبغى يوم سجى موسيم وجيبواكو حديثي مبو حتى نجيبواكو أبننا كالإمام الثوري إمام الثوري سفيان الثوري يوم جاكو حديثي ابن عيينة شعبة الإمام ابن عجلاني نابل الإمام مالك بن أنس الأصبحاني إمام دار الهجرة هي مجاكو حديثي إمام السخايب وينيونيولا كنا بيانجي Sheikh Ali era nkakasa indaba yaba ahli sunnah wal jamaa okwawo kana ko ne baganda fa bawahabi okwazinira omwana ngazaliddwa sunna thabita an sayyidina rasulillah wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Muganda waffe yavuze ekibuuzo ekyo Hajji Abdul Katende kansubire okusinziira ekibuuzo okuddibwamu kofunye okuviira ddala ku Sheikh Ali zikusooka yakijidde ddala wansi ku kikolo n'okusinziira Sheikh Ashraf engeri gyakinnyonnyoddemu abatukulembera okuviira ddala ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tusomako eddiini eno n'abalongoofu abatukulembera kubanga ayogedde ku Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz nga y'omu ku balongoofu abatukulembera kiraga nti sunna nywevu. Ngenda kusaba okubeera nti ekyo ogenda nakyo mu maaso okusinziira ku bigambo by'abasheekhe lona tufunira gadde tujja kudatagulule sanadi ya hadithi eyo inshallah taala. Ate era munange Sheikh Ashraf ekibuuzo kyaffe ekyokubiri nakyo era kitambuliramu eyo ensonga era nakyo kkiriza kubanga wenkirabyemu wano era nakyo kitambuliraawo kitambulira kwawe nyini kiri awo era ku hadisi kubanga omubuuza yabuuzizza Mwamiru mu Ali
mwami lumu naye ekibuuzo kiyinza okufaanaganako n'ekyo ekisoose kubanga ye abuuza n'agamba nti abaayi hadiisi ennafu mwe mugiraba mutya yeesembesebwa oba nedda kiyinza okuba nga kifaanaganamuko ne ku kisooka kubanga tubadde twogera ku hadiisi nti hadiisi eyo gye tuleese ey'okwaziina bagamba erimu kale katukkirize nti erimu obukendeevu oba erimu obunafu kakati ono abuuza ndi kale tukkiriza hadiisi eyo weebanga ezze ng'erimu obunafu yeesembesebwa kituufu bifaanagana biyinza okuba nga bifaanaganamu okusinziira ku ansa gy'owaddeyo okusinziira ku ansa gy'owadde kujja wange kakati kino kyawukanamu kubanga kiri kibaddemu okugamba nti abamu bagikkiriza nti eriiko kigambo abalaga nti eriko ekigambo kakati katukkirize nti ezze nga bakkiriza nti eriko ekigambo bonna bakkiriza nti erimu obukendeevu oba erimu obunafu kakati eyo weebezze nga bakkiriziganyiza nti erimu obunafu tukkirizibwa ogyesembesebwa naddala mu busiraamu tandika nawe Sheikh Ashraf ku nsonga eyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Sheikh Ali tulina obuzibu mu nsonga eyo ey'ekibuuzo ekyo nti abantu baffe abamu babuzaabuzibwa wakati wa hadithi ennafu ne hadithi enfu njagadde ntandikirewo abantu baffe babuzaabuzibwa wakati wa hadithi ennafu ne hadithi enfu badde nsaba obitwawulire byombiriri byanjawulo ntegeerekese waliwo hadithi eddala erisooka ya hadithi entuufu hadithu sahih emanyikiddwa ne shurutu zaayo zimanyikiddwa ziri 5 abamu baga ziri 6 ittisalu sanadi adalatu ruwatu dhabtu ruwatu mulimu Allahumma salli as-salamatu min ash-shudhuzi bokulizo bitano bumanyikiddwa ba hadithi entuufu dhabtul matni naam kakati hadithi bweva mu ntuufu abamanyi baga nti bwejjira mu dhabtu ruwat oba dhabtu rawi enkwata y'omuntu ono bwabanga tamu dhabti nga akwata bulungi hadithi yali musajja munyweza wa hadithi mulungi yo hadithi nga aina dhabti ennungi enkwata ennungi hadithi ya sahih tabako kigambo naye bwebanga enkwata ye si nnungi nnyo sinti yerabira naye nga si nnungi nnyo ntegerekeze abamanyi baga nti hadithi ekkiriramu katono nnyo neva ku hadithi ku ddaala ya sahih nedda mu ddaala ya hasan ntegerekeze nedda mu ddaala erikuba nga hadithun hasan hadithi ekkirira ku ddaala lya hasan katono nnyo ye hadithi dhaif oba ntegerekeze hasan ye hadithi ennungi katugambe nti obu amateeka oba shurutu za hadithi entuufu ziri 5 ku zino 5 wabaawo emu ekendeera ekendeeza ejjiza ku ddaala eryokubiri erya hasan bwe kiba nti waliwo ate ekikendeera mu hasan tebaako na mateeka gaayo shurutu zaayo hasan etambula nnyo ne sahih okusinga ebiseera ebisinga etambula nnyo ne sahih era yo tetugibuuze bwojanga aga nti hadithun hasan tugyesembesa teriko kigambo ntegerekese obuzibu bujjira mu hadithi ki hadithi dhaif eyinza okuba olusinga mu sanad chaini yaayo mwe muli obuzibu ntegerekese ng'olusi mu chaini eyo mulimu eyakhalafa ku muntu amusinga nga hadithi ya abi wa abuka fi nnar taata wange n'obwo bali mu muliro ntegerekese hadithi bw'ogyetegereza yeemu naye yawukana mu matini sanadi kumpi yafaanagana naye yawukana mu katono ntegerekese eri mu kitabo kya Imam Muslim hadithi mathalan mpacha kulabirako Imam Muslim yagamba nti wa an Hammad ibn Salama وهو ثقة يجواك حديث عن سيدنا ثابت البناني ثقة أجواك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثقة أجواك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أيوة حديث شيء وجربي ينير بثقات نجا عند المسند إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حديث بكم معمر بن راشد وري حماد بن سلمة ثقة معمر بن راشد ثقة ntegerekese era nga Ma'mar ibn Rashid ajijja ku Thabit al-Bunani ku Anas ibn Malik mpacha kulabirako Sheikh abamanyi ba hadith jarh wa ta'dil bagamba nti omusajja ono Hammad ibn Salama lamma kabra ikhtalata yakula yatandika okubanga hadith takyagatta bulungi ntegerekese wa amma Ma'mar ibn Rashid ekyo takirina
هي سيغالا ثقة أوثق من حماد بن سلمة يسيغوا نيو كسينغا حماد ابن سلمة كاتي بوجينا مكفانا نيجو علماء الجرح والتعديل bakulembeza nnyo hadithi ya Ma'mar ibn Rashid okusinga eri era eno bagamba eri shadhu kweno kubanga ono khalafa man huwa awthaq minhu babategereka eno ilmu ya basajja ba hadithi naye simanyo omuntu wafu abulijja n'akitegeera ali zikusoka yabuziza ali lomu ntegerekeza sheikh kati hadithi bwejjanga dhaif eyinza okubanga eno obunafu fi sanad eno obunafu muki musanadi olusinga mulimu eyawukana ku muntu omulala obanga hadithi ze nga terina bunafu nebanga hadithi ntuufu ntegerekeza kakati hadithu mawdhu' jibaita hadithi enjweteke wa huwa hadithun marfu' yegoberwa ddala makdhub an sayyidina rasulillah ntegerekeza hatta ulama al-ajilla ulama al-hadith sharif batugana kujita yakun nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu togama anti yani la tunsibu al-hadith ila rasulillah anti qala rasulullah ntegerekeza kubanga obwejjange ina nasu ya Qur'an oba hadithi je wagira مثلا نبي babagamba ne hadith mawdhu makdhub nimbe ne wajira fanja hadith ya nabii yagamba nti idha bulitum bil maasi fastatiru bemugezesebwanga n'amazambi kirungi mugakweke amakulu matuufu naye abamanyi betegereza chini ya hadithi nga teina wejjira ntegeregeza na wadenti eriko hadithi endala fil Bukhari wa Muslim hadithun muttafaqun ala sihhatihi jiwagira n'amanyi bajigoba ne bagamba nti ani weba kuba nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam kullu ummati mu'afan illa al mujahirin abantu umma yange Allah nagenda kujisonyo kujja kabakola mazambi ne bakola ki ne bagolesa nabbi nachokola birako omuntu agenze na sobya Allah ekiro nakera kumacha naga nti banaye fa'altu kadha wa kadha nakoze wendi ate Mungu yamubikiridde Allah yamubikiridde ntegeregeza eyo hadithi ntufu teriko kigambo kateno je tulina okusoma eri olwokuba nti eri makdhub kusayidina ku mukama wafe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetujimuteekako tusome eno hadithi ntufu إذا ndoza tufune njawulo wakati w'ebintu bibiri alhadithu dhaif walhadithu almawdhu' hadithi ennafu ne hadithi enfu waliwo njawulo wakati w'omulema n'omufu ate la Sheikh Ashraf olina ekigambo kyonzijukize ekya Sheikh waffe yatugamba nti hatta ne hadithi ne webanga erimu obukendeefu dhaif togambanga nti hadithun dhaifun yagamba nti bw'okyogera ekyo oba nawe weetaddemu omuguwa oguginafuya nga ggwe wabula eyagiteekako ekigambo ekigamba mbu nnafu gw'okirekera ye alina omutawaana gwo ogw'okukinnyonnyola kubanga oyinza okukyogera nga ye alina w'ataalaba n'agamba nti alina we yalaba nti oba oyinza okuba wewasinziirwa okuba nti aginafuya kakati nawe nogenda ne weegatta ku layini eyo kati nga gwojja kubuuzibwa yawmal qiyama lwaki wagamba nti eno naye nga ate gwe toyinaawo kakati ekigambo kiga nti hadithi eyo nafuga nti gundi ekigambo bwe tuba tusoma ilmu ya hadithi naam buli kimu tukiza ku nannyini waakyo kyeyininga eyo قال المصنف أو المؤلف رحمه الله قال حدثنا اشتغل كباب بوي ما من يبيعه كان قول لي شكرا بيدك شيخ زبيد حديث جت بدي تسمع هي كوازيني وما نماتو الإمام أبو داود عليه رحمة الله في المسند Irabo koze okola ogainti imam gundi yagamba imam gundi chimani yao kule chini yayo okula chini yayo mathalan الإمام أبو داود بيراجع ليته الإمام أبو داود عليه رحمة الله يراجع بيجيجاكو إيرا وجبا تنوريدا بكو بنا باري بثقات بنا باري بسجى باري البخاري ومسلم يا جماعة أنت قال برسم حديث عندي قال المصنف رحمه الله أبو داود أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني عليه رحمة الله قال حدثنا مسدد نيا جامبا حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل وهو ثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني ثقة قال حدثنا سفيان الثوري ثقة قال حدثنا عاصم بن عبيد الله عاصم بن عبيد الله
abamu awthaquhu ne bagamba thiqa bagamba dhaifu alhadith bagamba yali mu ensonga ntegerekese kati oyo oyetegereze neyo ze nungi ono yekomu nagamba oba kuno yayogera mazima oba kuno yalite yerabidde oba kuno okitegede kakati oyo omu yalite hadithi okubanga erimu ki obunafu hadithi bwejjanga nafu tetujigoba jumlatan wahida ntiyo negende waliwo ihtimal okubanga hadithi eno nabbi yajogera ntegerekese era hadithi eno tujetegeza amanyi ulama uljaruhu wa ta'dil bajogerako ki bajuwa kabulu obane gwakimanyi waliyo hadithi dhaif nga amanyi bazesemesa milyango gyonna nga tewaliwo ndala gwinayo hadithi nyomanyi entuufu ekkiriza abantu okusoma bismillah nga bafuna wuzu ngeri mu Bukhari ne Muslim ulama al-madhahib al-arba'a bonna besembesa hadithi nafu ate ne bakikkiriza ntegeregese hadithi ya man ahya laylatal eid omuntu asula au anga ekiro kya Eid nga ali mu ibada ahya Allahu qalbahu hina tamutu al-qulub au kama qala sallallahu alayhi wasallam hadithi nafu namanyi bonna ba hadithi bajesembesa ntegeregese so tulina okwetegereza hadithi nafu tebajigoba jumla ntiyo negende ngokimanyi nti waliwo hadithi nafu amanyi ba hadithi zebaleta nezisimulawo nga nasikh wal mansukh nebanga ayo eno esimuddewo nasul Qur'an kakati Sheikh Ashraf awo wenyini wetukyali hadithi nafu gambye situjigoba jumla ta yonna okujjako bwejjange eri obunafu bungi nnyo ntegeregese mathalan amayinza okujjanga bonna abajogera banafu abamanyi bajetegereza mu mbeera emu bendala obanga amatini gaayo manafu gawo kanedako hadithi endala kyo kirimu ensonga ntegeregese naye bwejjanga obunafu bwayo buli layini yani bunafu si bungi nnyo hadithi ekozesebwa kakati teyinaako mu busiraamu bwaffe wetugamba nti naye bwejja mu mbeera eno nti awo tetugyesembesa oba wonna jumla tatugikozesa singa ejjange yaarada nasu Qur'an hadithi bajja nga nafu nga yaarada Qur'an tetugikolerako Qur'an inakyega Qur'ani qat'i athbut teri mukubusa busibwa ena hadithi nafu giteeka bbali hadithi nafu bajjanga yawukanya hadithi nyingi entuufu zo ziri ntuufu zonna ziko kigamba eno nafu tugandi nafu teeke bbali tukozese nki entuufu waliwo embeera nyingi wetuyinza ogigobera ntugandi tetujja gikozesa wallahu ta'ala a'lam omulungi atulaba bagamba olwenjogera egamba nti ebinyumba biggwa byokya mukirize olunaku olwaleero ate programu yaffe ey'ebibuuzo tubeere nga tugiwunzikirawo olw'obudde naye nga tubadde tukyafuna okunnyonnyolebwa okuva mu bamasheekhe baffe ebibuuzo byaffe abasinga obungi tugenda kusaba bibeere nga biyita ku peegi yaffe yennyini eya Hidaya Media webina comment section mwonna mukozeseewo kubanga mubuuza ebibuuzo byaffe ate tujja kubeera nga tubifuna basheekhe bafune okubanga babisomako ate tujje nga tubeere nga tubyanukula mu ngeri ey'engunjufu ate mu ngeri ey'ekiivu mukkirize ate era enamba yaffe ya WhatsApp tugenda kubeera nga tubawa enamba yaffe ya WhatsApp gye tugenda okukozesa okubanga tuyisaako ebibuuzo byaffe nga sinda tukozesa enamba 0704 mukaaga emu 978 0704 mukaaga emu 978 tukozesa enamba eyo ku WhatsApp okubanga tuyisaako ebibuuzo byaffe mu maloboozi tubeere nga ebibuuzo ebyo ate tufuna okuddibwamu sigadde nze muweerezaawo Mwalimu Zubair Abdallah Kulubya ate era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atukuume n'omulundi omulala ate era tujja kubanga tudda twanukule ebibuuzo ebyo. Barakallahu fiikum wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.